Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula, Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Nga bwe nabagamba, munyeenyi zaffe ez'ebbanga lino erisigaddeyo okumalako omwaka za kutuyamba kusumulukuka ffenna tusobole okutuuka okumalako omwaka gwamma nga tuli balamu era nga tuli basanyufu mwoyo ne mubiri. Teeka essanyu mu lugendo lw'obulamu bwo, ye munyeenye yaffe eya wiiki eno. Teeka essanyu mu lugendo lw'obulamu bwo. Mukwano gwange, essanyu ly'omulabe Sitaani kwe kulaba ng'ojeera, oli bubi, oli mu bulamu obuteeyagaza, gwe wamma ng'okaaba. Yes, bangi bawaguzza ne bafuna ebyali badde bibawa essanyu mu bulamu, naye era omulaba ayiiya bo babeera nabyo, naye era nga tebalina ssanyu, bannyogoga era nga batambulira mu kwemulugunya. Ye omulabe bulijjo akuteerawo ensonga lwaki olina okubeera omunakuwavu, lwaki tolina kusanyuka, lwaki olina kuba mu kwekubagiza. Munnange, kino nsaba okimanye nti mu lugendo lw'obulamu, olugendo lwo olw'obulamu mulimu essanyu. Lizuule, olyeyambe, ate si nkya wabula kati. Mukwano gwange, lekeraawo okulindiriranga essanyu mu by'omu maaso. Mbwe essanyu lyange lijja kujja nga nfunye amaka, lijja kujja nga nzadde abaana, lijja kujja nga nfulumye eggwanga nninnya ennyonyi, lijja kujja nga mponye obupangisa, lijja kujja nga nguze emmotoka, lijja kujja nga mponye okukozesebwa nga neekozesa, lijja mbu nga mpasizza. Obuzibu bw'endowooza eyo buli bumu. Waalifa nga tosanyuseeko era nga tosiimye n'akamu ku Katonda lwa kintu na kimu. Waalifa nga tosanyuseeko era nga tosiimye na ku Katonda lwa kintu neki. Kuba omuntu bw'atyo ne bw'afuna ky'abadde ayaayaanira, agujubanira kirala nga tannaba kwebaza na kusanyukira mu kiri kye yafunye. Bw'abanga abadde ayagala piki olugifuna, tannaba na kugisanyukiramu, kati nsaana mmotoka. Tannaba na kugyeyagaliramu na kugyebalizaamu Katonda, mpulira emmotoka eno esaana kubanga eri mu nnyumba ya kalina. Tannaba na kwebaza na kusanyukira mu kalina ye, mpulira kati osinza nga bwe ndaba kati nsaana kubanga nyina ennyumba mu New York. Ebyo si bibi. Era sigambye nti bikyamu okubeera ne vision. It's okay. It's okay to plan your life and you have to have a vision. It's all right. Naye nga bw'olinda ebisingawo, weeyagalire era osanyuke mu ky'oli ne by'olina kati. Kyusa endaba y'ebintu munnange, osobole okufuna essanyu mu lugendo lw'obulamu bwo, kubanga ddyo mweriri. Oganye buganyi kuliraba na kulyeyamba. Father, omusajja yanfuukira akabizi k'ebitanga era nze simanyi na kumanya. Naye gwe okimanyi nti gw'ayogera naawe waalibanga oli kabizi ka bitanga eri munno. Nga naawe oli gw'oyita akabizi k'ebitanga, naawe wamufuukira dda akabizi k'ebitanga naye nga tokimanyi. Ebirungi byalina sooka byo byeyagaliremu, kati ate nga bw'osaba na biri ebitagenda bulungi bitereere.
Bannange omuntu alabye ne traffic jam watya ng'okyusizza ne weebaza Katonda kuba olina emmotoka kale bwe kiba nga traffic afuuse traffic kale ekugibweko emmotoka odde ku bigere anti munnanga abali ku bigere ebodde tebalina buzibu bwa traffic omuntu ali ku bigere ate munnanga asobola okukaaba traffic jam naawe kodde ku bigere kale kekugibweko bannange era Monday etuuse omuntu bamucunge mu ofiisi munnange naaki okyungibwa mu ofiisi baaba okyungibwa kuba olina omulimo watyanga okyusizaamu n'osima busiimi Katonda olw'omulimu ogwo kuba bangi ne wenjogerera kati wowulirira eddoboozi lyange bali mu kisiibo basaba bali mu kwegayirira bafune waakiri omulimo nga ggwe bw'ogulina bannange ebyana bigenda okuwummula bannange omuntu abuleko eddembe ewaka wangi nnyabo ebyana bigenda okukola ki omanye abantu abasoma essaala abamu bagenda namu masabo nga bakola buli kye basobola okukola waakiri bafuneyo omwana omu nga waabwe nga tebannafa bwe ababo bakuyitiridde nako bitanabyana lwaki tokyusa ebigambo n'osima busimi Mukama olw'ekirabo ky'abaana battu abo bye yakuwa munnange n'omwebaza nti olina omukisa nti bagenda kudda ewaka kuba owaagundi bwe yagenda ku ssomero bazza mulambo owaagundi bamuyita omwana we afudde gwe abaabo bagenda basobola okudda nga balamu bannange omuntu alabye n'okulya obubi emmere eno embi munnange nno waliwo eyeegomba okugirya naye nga tagiraba eyo gwe gy'oyita embi yo oli gy'asabirira afune naye nga tagiraba mukwano gwange nsaba ompulirize bulungi gwe ky'olina era ky'otwala ng'ekya bulijjo ky'ekirooto kya gundi nkiddemu gwe ky'olina era ky'otwala ng'ekya bulijjo ky'ekirooto kya gundi. If you are not aware, my friend, many of you are currently living other people's dreams. Va mu kunyiiza Katonda. Sanyukira mu ky'oli kati ate okimwebalize oyo ddunda. Mukama sinnafuna nnyumba yange naye munnange weebale nti waakiri nnina wensula. Very good. Taata munnange sinnafuna mubeezi naye era nkwebaza obudde bw'okyampadde okubanga ndi single. Very good. Mukama nkyatambula n'ebiwandiiko byange bino sinnafuna mulimo naye nkwebaza kuba ebiwandiiko mbirina bwe gunaabeera weeranze omukwaba bagusaanidde okugufuna. Very good. Mukama munnange nno sinnaba kufuna ttaka limala sinnazuula ttaka lya kufuna we naazimba naye akasente akaligula ko waakiri nkalina. Tuyiga okukyusa bw'onookyusa endaba y'ebintu ogenda kweyagalira mu lugendo lw'obulamu bwo okamale. Gwani yakugamba nti buli asula mu nju eyiye kyaggwa? Ani yakugamba nti buli alina omubeezi ennaku yagigoba mbulamu bwe? Genda obabuuze ojja ombuulireko. Sigamba nti okubifuna kibi, nedda, naye nga tonnabifuna mukwano gwange weeyagala ate ozuule essanyu mu mbeera gy'olimu n'ebyo by'olina kati. Laba ebirungi ebingi ebiri mu bbaawo, ebiri mu mukyala wo, ebiri mu baana bo, ebiri ku mulimo gwo, ebiri ku ggwe wennyini, ebiri mu mukwano gwo. Leka kunoonyanga bikyamu byokka munnange. Bw'onoogenda otyo ojja kutuuka okufa nga teweeyagaliddeeko mu bantu na mu bintu by'olina. Be bano abafa tugenda okuziika
ng'obulambo bwabwe bunyinyibavu n'ogamba yii kalambo gwe okenda okuziika omuntu ng'akalambo ke Katonda wange kunyinyibala kwerere. Bangi mu mmwe ebyamagero bye mwali musaba byabasemberera dda naye temwabiraba kuba mwali mu kwemulugunya. Mujjukira bana abavubuka abaali ku lugendo lwa Emausi bwe tugenda eri mu Bayibuli mu Luka 24. Bali awo bakanya era ffe twalaba omusajja yatutomeza ono kale yatugamba nti nno tatata bali mu lugendo Yesu atuuse okubeegattako olw'okubanga mu bo temwalimu anything positive. Tebasobola kulaba kirungi kyonna mu kufa kwa musajja ono wadde tebasobola. Yesu yabeegattako naye tebaamanya nti gwe bali naye ye munene. Tebamanya na kumanya nti nno omusajja gwe bali naye kussa yabeegattako ne batambula. Naye olwo baali bajjudde okwemulugunya okukaabakaaba era nga tebalaba kalungi nakamu mu kufa kwa musajja ono. Bagenda okutegeera nti omunene yabadde nabo ng'obudde buyise. Bangi mugenda okumanya nti mubadde n'ebyamagero nga bibadde mu mmwe, bibadde wammwe, bibadde awo ng'obudde buyise. Saagala ofuuke ng'abasajja bali ku lugendo lwa Emmaus. Weeyagalire, sanyukira mu ekyo ky'oli ne ky'olina kati. Mukama akuzibula amaaso osobole okulaba nti waali. Bano abasajja bamala kuzibuka maaso nga batuuse y'ono yennyini ate bagenda okuzibuka amaaso okutegeera nti ye yennyini nga n'okudduka adduse. Bangi mugenda okuzibuka amaaso okutegeera ebyebbeeyi Mukama bye yabawa ne bye yabateeka mu maaso awo ng'obudde bugenze. Oluusi ng'osembedde n'entaana. Buli lunaku mu nnyumba yo ne gy'otambulira osisinkanayo ebyamagero eby'enjawulo naye tobiraba kuba ggwe wajjula kwemulugunya. Olugendo lukyenneekakasa nga sibuusabuusa lujjuddemu essanyu eritagambika. Weetaaga bwetaazi kukyusa ndaba ya bintu na ndowooza yo ojja kwewuunya. Gwe kyusa bukyusa ndowooza yo na ndaba ya bintu ojja kwewuunya. Bajjanga kkanya ku kwewuunya gy'ojja essanyu buli kaseera nga balaba oli musanyufu naye nga ggwe wayiga ekintu kimu oyina ekyama kyo wayiga okulaba n'okuteeka essanyu mu lugendo lw'obulamu bwo. Omanyi mukwano gwange njagala owulire kino. Ebintu ebitali bya bulijjo bwe bibeera mu bantu aba bulijjo babirabanga ebya bulijjo. Naye w'olimanyira nti ky'obadde oyita ekya bulijjo tekibadde kya bulijjo nga kikuvuddeko oba nkiddemu. Ngambye ebintu ebitali bya bulijjo bwe bibeera mu bantu aba bulijjo babirabanga ebya bulijjo. Naye w'olimanyira nti tebibadde bya bulijjo, w'olimanyira nti by'obadde oyita ebya bulijjo tebibadde bya bulijjo nga bikuvuddeko. Era ekyo sigenda kukigaziya. Ayina amatu amalungi awulire naye kankikuddemu ogusemba. Ebintu ebitali bya bulijjo bwe bibeera mu bantu aba bulijjo babirabanga ebya bulijjo. Naye w'olimanyira nti by'obadde oyita ebya bulijjo tebibadde bya bulijjo nga bikuvuddeko. Nze nnomba ggwe mbyeyagaliramu ne mbisanyukiramu kati nga nkyabirina oba nga bikyandi kumpi. Obudde oba oyagala oba toyagala bujja kutuuka nga bwe wayitanga ebyana tewali n'omu waka. Oluusi bbaawo gw'otaalabangawo ng'omuyita lumbe lwa musajja. Maama w'abaana gwe wayitanga ekikazi kino omukama ng'amuyise nga tokyamulabako. Mwannyoko oyo gw'otasobola kufuna kadde naye nga tokyamulabawo. Muganda wo nga takyaliwo. Ng'okanya nti kale singa namubuulira nti munnange mwagala, singa nasanyukira mu baana bange nga nkyali nabo mu kifo ky'okubavumanga obuvumi n'okubayitanga ebyana. Naye byonna nga tebikyalina makulu, tebikyadda.
Mwannyinaze muganda wange, emyaka gy'osigazza ku nsi teeka essanyu mu lugendo lw'obulamu bwo oleme okwejjusa. Eyo nno mikwano gyange ye munyenye ya wiiki yaffe eno. Kugambye obudde bw'osigazza ku nsi teeka essanyu mu lugendo lw'obulamu bwo oleme kwejjusa. Era ye munyenye gye mbawadde wiiki eno mikwano gyange. Mbaagala nnyo bannange. Era y'ensonga lwaki nnwana nnyo tufune ffenna wamu tutambulire mu ssanyu ery'omwoyo n'ery'omubiri. Tufune kikumi ku nsi kuno bambi ne gye bujja. Mbaagaliza omwaka gw'ekereziya omujja era ogw'essanyu, olunaku lwa Yezu Kabaka olw'eddembe. Ate era bambi tetwerabira okusabira bannaffe abaatuva ku maaso, bambi Omukama abakwatirwa ekisa abatuuse mu bwakabaka bwe. Omukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange mwenna gubake kukubakuume, gubasigaleko kubataase kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man.